Kakati sebo mukulu twaha mukasa tweyanziza nnyo ebigambo byebyo era tujja kusaba tutuusiza obubaka wa omukulu eyakutumye ow'ekitiibwa atasobodde kubeerawo. Tusaba okkirize abalina ebibuuzo babikuwe era bw'onaaba ng'okkiriza enkola gye tusaba okukozesa ya mirundi ebiri. Oyinza okuweereza ekibuuzo kyo mu ddiiro gye tunyumiza chat room. Osobola okukiwandiika mu lulimi olukwanguyira Uganda oba Olungereza endala ziyinza obutatwanguyira. Oli wa ddembe okutaako erinnya lyo bw'oba oyagala ekibuuzo kyo kisomebwe n'erinnya oba obutaliteekako. Enkola ey'okubiri kwe kuwanika omukono era ng'oyise mu ddiiro, abali mu byuma emikono bajja giraba nze njogera erinnya. Obanga toyagala linnya ly'okwogera era ndowooza tejja kubeerako. Tusaba nti omuntu olw'ebiseera bye tulina ebitono nti ojja okubuuza ekibuuzo tubuulire mannya go nawa gy'oli. Ebirala ebyandibadde nti nva Busunju n'eddira Nkerebwe tubireke omulundi guno ogende butereevu ku kibuuzo kyo ate nga tukusaba kireme kusussa butikitiki 45. Bw'ona obusussa eddakiika n'ewera n'esukkamu abali mu byuma bajja kukola empisa embi bakuggyeko. Nolwekyo tusaba nti oba obuuza ebibuuzo wa amannya go wa gy'oli ogende butereevu ku kibuuzo. Kaakati mpozi ensonga n'eseeyanjula amannya Fred Semugera naye nga bwe nagambye sijja genda wala kuba bagambye tetugenda wala, ndi wano London. Kati ebibuuzo muwanike emikono, abali mu byuma bajja kugiraba oba genda mu chat room genda okubiraba. Kati ngenda kuvaako wano ku ndabirwamu ngende mu chat room. Mukono gwo Sebo mbuuza ekibuuzo. Nga bw'ogambye Sebo nti waliwo ettaka erya Mailo, waliwo abasajja ba Ssaabasajja Kabaka oba basajja ba Ssekabaka omu abaalwana entalo n'abawa ettaka. Ng'ettaka eryo tebaali kuba oba baalina certificate nga bw'ogambye, certificate n'ebula, ng'ettaka eryo weeriri. Kati abasise abazze basikira ettaka eryo bakola batya okulizza mu mikono gyabwe bafune n'ekyapa, naye ng'ate ekyapa simanyi oba ettaka libeera lya Mailo oba libeera lya freehold. So kye kibuuzo kyange. Neyanziza ku nsonga y'ekibuuzo ekyo nti abantu Kabaka be yawa ettaka nga ne certificate ezasooka zaababulako nti records zino gye ziri Entebbe. Bwe bafunye ze tuyita letters of administration basobola okugenda Entebbe ne banoonya mu ze tuyita microfilm gye wali ne records ezo nti ettaka eryo bwe baba balimaze oddya-identifyinga nga ku budde lino nti ekisooka tulina okusooka okukakasa nti teririna kyapa kyonna kyonna kyali kikolebwako ku ttaka eryo okuggyako ebyapa biri ebyasooka gye tuyita provisional certificate oba final certificate. Kaakati bwe kiba nti bagenze Entebbe records ezo baziggyayo ne bagenda mu ze tuyita microfilm ne waliwo kalamazo ettaka eryo ne baliggyayo paka bwe balifunira print eyo ne bagitwala mu land office, then land office paka weefulumya ekyapa ku budde buno. Nti ekyenjawulo ekiriwo nti abantu abamu bakireyiminga ku ttaka eryo nga certificate yabula naye ng'ate kwagendako ebyapa. Nti kizibu okutegeera nti certificate eyo mu buseera ebyo gye twayitanga tugeze final certificate kyabeeranga kyapa. It was transferable. Nti nze nasobolanga okugenda ewa Mwami Badiru ne mugulako certificate eyo ne ngitwala. Kakati ebiseera ebisinga abazzukulu bakireyiminga nti jjajja waffe ettaka yalirekawo naye ng'ate certificate eyo yagitunda. Kati ate jjukira nti certificate eyo waba yagitunda
bwe baali batransferring ettaka eryo okulijja mu final certificate ne balitwala mu MRV oba mu block and plot, details eziraga nti mwami Twaha yagula certificate eyo ku Badiru tezirabika. Tulina okusooka okukakasa nti tewali kyapa kyali kifulumizibwa ku ttaka eryo. Awo we tusobola ogenda Entebbe ne nkubulira process nga bw'etambula, ayina letters of administration paka ye bamufulumiza ekyapa. Neyanziza nnyo, neyanzeeke. Ekibuuzo ekiddako kigenda kuva Omusumba Fred Kawumasimbu. Sebo webale nnyo webale ddala omukisa gw'opadde. Ekibuuzo kyange kiri nti nina mukadde wange ettaka baali mulekera nga ggwanvu nno lya mayiro. Kakati bali mulekera, oyo yali mulekera n'afa. Naye kuliko ab'ebibanja Tomoni. Ate yali asazeewo n'agamba beegule, balubatu abeegula, abala baagana okwegula. Kaakati ekitegeeza wali wonna awala abajjudde ab'ebibanja. Awo wonna ye kati akula ayagala okulinayo okubaako baalirekera, naye ab'ebibanja nze ndabanga bano babawe nnyo ebbeetu musimanyi baleete ekkanzu biki biki, ate nga tayagala kukozesa kifuba nga bano bannaffe mu nsonyi okozesa olulimi olwo ababbi b'ettaka, kuba bo we bali ababbi b'ettaka abakyusa ebyapa biki, ye ayagala buntu bulamu. Gavumenti ya Ssaabasajja enawo enkola nti omuntu w'ettaka okumuyita kati ngola ali ku ttaka n'ebibanja nga tewaliwo kusika mugwa. N'agamba nti bannaawe bwe temusobodde kwegula nti oba kale waakiri tusalire wakati tufe nkuwa ekyapa nange ntwaleko. Kati enkola eyo ssebo waliwo enteekateeka yonna eyinza okuyamba omuntu ali mu mbeera efaanana bw'etyo. Webale nnyo. Nja kusaba Mwami Alex Mutyaba aleete ekibuuzo kye, n'Omukungu Robert Mukiibi oleete ekibuuzo kyo, Omukulu Twaha Mukasa abiddiremu nga So webale nnyo. Ekibuuzo kyange kirimu obuwaayiro bubiri. Ekisooka waliwo ettaka lye tuyita erya Kabaka ng'abantu era balitunda oli n'akuguza naye ekyo waliwo wetwagula kali makindi awo, naye njagala annyonnyolemu ku nsonga y'oddigula kubanga lyagulwa after 1983 kikwataganirawo ekyo kubanga twakagula ku muntu. Ekirala waliwo okubeera nti waliwo etteeka lyempulira nti omuntu atali mutuuze oba ofunye obutuuze obulala mu nsi endala ogibwako technical okujja nga okoze naturalization tuba mutuuze we Uganda, ate nga kigambibwa oba toli mutuuze tokkirizibwa kuba na ttaka lyaffe oba Mailo. Okutangazaamu ku nsonga eyo. webale nnyo. N'ekibuuzo ekya Omukungu Robert Mukiibi wonna okimaliriza Mukulu Twaha atudde. Byonna bigenda kubeera ebibuuzo bina naye simanyi oba asookaddemu ebyo tumanyi. Ababuuzizza bali basatu, gwe wakusatu kyasoose yakyaddiddwamu. Kale step. Ekibuuzo ekyange kiri very hypothetical. Sebo Mukulu Twaha oyogedde ku nsonga y'okukyusa Mailo nti Mailo eyinza okukyusibwa oba neza mu freehold. Biteeso nga bw'ogamba nti speculation. Naye ekibuuzo ekyange kiri nti bwe kiba nga ddala kino tukitutte ku tekisembera gyabo kibajja omuzungu gyayita worst case scenario. Bwe tukkiriza Mailo efuuke freehold tuba tusalwa ki? Oba ntegeerekese. Kale Mukulu Twaha ebibuuzo by'abantu basatu ssebo. Kaakati ebibuuzo bino ekibuuzo ekisoose kibadde kigamba nti baagula ettaka emakindi awo ku ttaka lya Kabaka after 1983 nti what is their fate? Bwe muba nga mwagenda ewa nannyini ttaka n'abakakasa
waliwo kye tuyita mu mateeka wegamba waliwo ekintu osobola okukola ekintu nfunika bulungi obadde ovuddeko naye ozeeko kasebo omuntu najja ekibanja katika bulungi esebo yes nti ekibanja mwakigula after 1983 kituufu tulina circumstances bbiri nazibanyonyodde esooka nga wajjako 12 years before the coming into force of the 1995 constitution. 2 bw'oba ng'oze ku ttaka with the consent of the landlord. Kakati consent eyo esobola okubeera before the transaction or after the transaction. Tibw'oba ozze tugeze ne weewandiisa mu Buganda Land Board ne bagamba oyina ekibanja n'osasula n'obusuulu kiba kitegeeza nti landlord akukkiriza. That is the simple explanation. Naye ebyo byonna byonna ebiba tebikoleddwa. Of course Kabaka talina nteekateeka egoba abantu be ku ttaka okuggyako abo abeesenza ku ttaka ery'enkizo ng'eri ennono abagamba nti naye bwe yiba nti kifo kya residential omuntu muguzeeko ebibanja talina nteekateeka eyegobako. Kiba kyetaagisa kujja mu Buganda Land Board ne weewandiisa era Ssaabasajja Kabaka ajja kurecognizinga. Kati obuzibu bwe buyinza okuva nti ogenze ku private mile ey'omuntu kubanga lino ettaka lyoyogerako it is Kabaka of Buganda's official mile. Kati private mile y'omuntu bw'abanga muntu mulwanyi bano abagamba nti nzono nja awo obuzibu bwe buyinza okujja nebiiwo. Ensonga eddako tuleese ku muntu nti bw'abanga akyusizza obutuuze tasobola kuba na kyapa kya freehold oba ekya mayiro. Mu butuufu etteeka ligamba nti non-citizen ayina kufuna lease ate nga etasukka myaka 99. So obanga obadde oyina ekyapa kya freehold oba ekyapa kya mayiro ekya private mile nga kiri mannya go n'okyusa obutuuze bwo tugeze n'oba nga tokyali munnayuganda oli tugeze ofuuse citizen mu America automatically ekyapa kyo kirina okuzzibwayo mu lands ne bagifuula leasehold eya 99 years. Ekyo ndowooza nkimaliriza kanzire ku kibuuzo kya mwami Robert Mukiibi abuuzizza nti singa tukyusa ne tudda ku freehold tufiirwa ki? Nti one ekisookerwako nti ettaka lye twogerako Ssaabasajja Kabaka yalijja mu ndagaano y'Olukumi ekisookebwako era kye kireeta ettaka lya mayiro. Kakati you cannot undo the history that was done. For example, bw'oba ng'ogenda kubikwata obifuule freehold ogenda kubibajjako abantu obisazeemu and what will be the process. In that process nze nkubuulira nga gavumenti yaffe wetugimanyi nti abantu bagenda kufiirwa ettaka kubanga ebyapa baba balina bibajjako. Ekyokubiri nti gavumenti eba erina okukola resurvey ekonfaminge kubanga prints eziri mu byapa bya freehold bya mayiro ate si ze bagenda okukwata bazitwale mu byapa bya freehold because bw'obanga okola freehold gavumenti yokka erina obuvunaanyizibwa okuwa ekyapa kya freehold. Kino kiba kitegeeza nti abantu indirectly bajja kuluzinga ettaka lyabwe n'abamu ebyapa tebijja kubaweebwa. So experiences nyingi nnyo era we basazizzaamu ebyapa bya private mile kubanga waliwo we babisazaamu era bwe tugenda mu kooti n'ebizzaawo naye ogenda okutuukawo ng'emivuyo gye bakoze ku ttaka eryo yokka lyokka mingi tosobola na gimalawo. So nze ndowooza nti tujja kuluzinga ettaka
singa tukyusa ne tugamba nti tugende mu freehold kubanga tuba tugenda we are going to undo the system that has been availed. Ekyomusumba Fred Kauma kibadde ettaka eririko basquatters abangi, yes, mbadde nakibuuse wano nti ayagala oddikozesa basquatters bangi, talina n'abuuza oba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka erina enteekateeka ekola ku nsonga eyo, nti ensonga eyo wetuba bagikolako enteekateeka yo Ssaabasajja gy'alina yakuwandiisa abantu bali ku official mile ettaka Ssaabasajja Kabaka lyavunaanyizibwako obutereevu. Naye nga bw'owulira nti private mile tuba tetulina Ssaabasajja Kabaka eryo ettaka erya private mile aba talirinaako buyinza, gwe ng'omuntu nannyini kyapa ekyo gwaba alirinako obuyinza. Ffe nga ffe mu nteekateeka ya Buganda Royal Chambers tetusobola okukola kwe kukuyambako okulaba oba tusobola okuyita abasenze abo ne tutuuka ku ntegeeragana nabo. Bwe kiba kiganye nga gw'olowooza nti nno abasenze bano tobaagalako bajjako mu bukyamu, kubanga waliwo omusenze ajjako mu butuufu ku ttaka lye ery'ekyapa, waliwo n'ajjako mu bukyamu. Azzeeko mu butuufu amazima gali nti tosobola kumuggyako, ate era tosobola mufoosinga kwegula, yayina kuwa busuulu kuggyako oyo agamba nti musenze naye nga yajjako mu bukyamu nga teyagoberera mateeka, oyo osobola okumugja ku ttaka lyo era kkooti zikuwa olukusa okumuggyako. Ndowooza ekyo nakyo ndowooza nkizzeemu. Weebale nnyo so. Kale kaakati waliwo abaleese ebibuuzo mu ddiiro era mukulu twaha ngenda kusoma ebibuuzo bisatu. Ekisooka kivudde wa mwami beewaayo Bosa ali Birmingham mu Bungereza. Abuuza nti olwo ebyapa ebibadde bikolebwa oba bitundibwa abantu nga Jomayi byo bigenda kubeera bitya mu nkola eyo erowoozebwa okuleetebwa. Oyo mwami beewaayo Bosa nti ebyapa ebikoleddwa abaguzi era ne batunda ettaka nga ba Jomayi n'abalala, ebyapa ebyo bigenda kukolebwa bitya bwe biba nga biri ku Mailo Land. Ekibuuzo ekyokubiri kivudde wa mukyala Dorothy Neeteese ng'asaba ategeezebwe oba annyonnyolwe nti omuntu eyeesenza yekka ku ttaka ly'omuntu osobola kumugja ku ttaka eryo nga wayise emyaka 3. Omuntu eyeesenza ku ttaka ly'omuntu omulala asobola okumuggyako nga wayise emyaka 3. Kino akibuuziza kubanga ba L1 kirabika oluusi beekobaana n'ab'oku kyalo ne balemesa okugoba abantu abeesenzezza. Ekintu ekyo omuntu akisalira magezi ki? Kubanga nga bwe wannyonnyodde emisango mukolwayo. Ekibuuzo ekya muntu ow'okusatu kivudde wa omukungu Primrose Kalungi naye wa mu London ng'abuuza nti ettaka ly'ebijja liweebwako liizi. Ettaka ly'ebijja liweebwako liizi. Ebibuuzo ebyo bisatu ate bw'ona obimaliza nzija kubirala ssebo. Neeyanziza ssebo neeyanzeege. Ekibuuzo ekivudde ewa mwami Bosa nti ebyapa ebivudde mu Jomayi nti gavumenti mu kwogera nti Mailo Land eri useless teyatuwa option bo gye bagendaku. Tetugezaako kulowooza ki abantu kino ddala kye baagala. Tebaatuwa option naye ng'ebyapa Jomayi byegaba biba bya private mile. Nsuubira nti bye bimu ku byapa ebibeera affected singa Mailo Land ebeera eggibbwawo. Naye gavumenti teyatuwa alternative, so nga tubabuuza nti ye mwogera okuggyawo Mailo naye alternative ki gye mutuwa? Mutugamba freehold naye tebagyogera basirise. Olw'okuba tukimanyi nti gavumenti yokka yegaba freehold, kati nabo teboogera alternative ki gye baleeta to replace Mailo Land in Buganda. Ekibuuzo okukiddamu tulina kusooka kumanya alternatives ki gye baleeta. Nze twawadde kyakulabirako nti bayinza okuba baagala kuleeta freehold naye ng'ate gavumenti yokka yeekola ki?
gavumenti yokka egigaba. Ndowooza ekyo ekyapa kiddibwamu nti yes bwe baba nga bajjawo Mailo Land ebyapa ebiva mu Jumaye n'abalala bonna ba land agents bibeera affected. Now the question is what system, what alternative are they giving us? A question which they are not answering. Kangende ku kibuuzo kya mukyala Dorothy agamba nti omusenze ng'amazeeko emyaka 3 ku ttaka lyange nsobola okumuggyawo. Yes, kituufu osobola okumuggyawo era etteeka likugamba nti omuntu nga yeereese ku ttaka lyo ayina kumalako n'amalako emyaka 12 nga tomuggyeeko, awo oba tosobola muwangula mu mateeka. Naye emyaka 3 newegiba myaka 10 kiba kitegeeza osobola okuyitira mu mateeka okuggyako oyo omusenze oyo kasita emyaka 12 giba teginnakola ki gye tuyita limitation on land matters. Ensonga endala nti ekyapa ky'ebijja kiweebwako liizi. Ekibuuzo kino kiyinza okuba tekitegerekese bulungi naye njagala kumanya nti oli ayina ebijja biri ku ttaka lya Kabaka ayagala afune liizi oba ayina ekyapa kya Mailo ayagala kugabako liizi naye ate nga kwe kuli ebijja. Kituufu bwe mba nga ettaka liri ku ttaka lya Kabaka osobola okusaba liizi ne bagikuwa tugeze emyaka 99 era liizi nayo kiba kyapa ekijjudde. So tewali ttaka lyonna lyonna ligaana gabwako liizi kasita obanga otambudde n'emisoso nannyini ttaka oyo agaba liizi gyakola ki gyagaba era nammwe ne mukkiriziganya n'ekyo kye mukkiriziganyizibwako, naye nga tewali ttaka lyonna lyonna litasobola gabwako liizi. Ndowooza ebibuuzo ebisatu ebyo mbizzeemu. Esebo kaakati era nziggyeyo ebirala bisatu ebiri mu ddiiro. Waliwo omuntu alinako amannya ABCDE. Mbadde nsaba ekibuuzo kye akyebulize kuba sikitegedde bulungi. Ngenda kukikuwa naye bw'anaawulira nti sikitegedde bulungi nja kumusaba yeeyogere kuba amannya ga ABCDE bimanzibwa okutegeera. Agambye nti ate kiri mu lufuutifuuti. Hypothesis Mailo equals freehold plus headaches. Hypothesis Mailo equals freehold headaches. Naye mukulu ABCDE bw'oba kw'oli ndowooza kyandiyambye n'olambulula ekibuuzo kyo kitegerekeke bulungi. Ekibuuzo ekirala kivudde omuntu naye tatuwadde mannya kuliko Galaxy J7 ng'ayagala okumanya omuwendo gwa ssente ogulina okuweebwa abo abasasula busuulu era ani agusalawo. Omuwendo gwa ssente ogulina okuweebwa abo abasasula busuulu era ani agusalawo. Ekibuuzo ekigenda okusembayo mu bino ebisatu nga bwe tulinda ebirala ti omuntu bw'abeera ne dual citizenship tugambe Munnayuganda ate nga mu America oba mu America ekyapa era bakimuggyako. Omuntu wabanga alina dual citizenship katugambe nga Munnayuganda ate alina n'obutuuze bwa mu America ekyapa era bakimuggyako. Sebo nja kusaba ogiroddamu ebyo. ABCD bwe tuba tetukuwulizza tujja kuleka Mukulu Mukasa alabe bw'ataputa ekibuuzo kyo. Ekibuuzo kino ekisoose ekya ABCD ekibadde kigamba hypothesis Mailo equals freehold headaches plus headaches. Nze ndowooza entaputa yange alinganga agamba nti argument ereetebwa ku nsonga za Mailo nti bw'oddamu n'ogitwala ku freehold n'ogamba nti ate ndeseewo freehold nti era ejja kusigala ereeta obuzibu bwe bumu naye nga tosolovinze problem eri ku ground. Problem eri ku ground is abakuumaddembe n'abagagga abagula ettaka nga yagambye nti nze kandigule abasenze nja kufaafaagana nabo. Ndowooza nti ekibuuzo kyemba kiringanga abadde nga awa analysis nsuubira tekibadde kibuuzo naye nga awa analysis. Weewaawo sebo tugenderaawo. Ensonga esobola okuddibwamu
singa ebintu bino biba bikolebwa poliisi ne kooti nga zisaze emisango mu budde ne poliisi ne zirekerawo okuwa obukuumi abantu abo nga bajjako abantu nga tebayise mu due process of the law. Ensonga y'omuwendo gwa ssente gw'obusuulu era nga ani agiditamininga bwe tugenda mu tteeka erya Land Act lyogera ku ground rent busuulu nirimala ne ligamba nti minisita w'ebyettaka yajja okuyisa bylaw oba regulations ezigavaninga obusuulu ng'asinziira mu bitundu omuntu gy'alina ekibanja. Naye minisita etteeka eryo baalireeta dda, naye minisita takolanga gye tuyita regulation. Kati obusuulu ne busigala nga buteesebwako wakati wa nannyini ttaka n'ow'ekibanja. Wadde nti mu Buganda bumanyiddwa nti obusuulu buli wakati w'50,000 n'emitwalo 5 omwaka, era tewali yali asasuddeko busuulu busukka awo. Ensonga ya dual citizenship nti ekyapa bakinzijako singa ndi munnayuganda ate nga nyina ne citizenship ye Kenya tugeze nti citizen bamudefininga nga omuntu munnayuganda. So constitution yaffe ekkirizibwa dual citizenship. Kiba kitegeeza wemanyi n'obutuuze bw'e Kenya ate nga nsigadde n'obutuuze bw'e Uganda, kiba kitegeeza ndi munnayuganda era ekyapa tebakinzijaako kisigalayo Mailo oba freehold okujjako nga gwe wennyini gwayagadde okukikyusa kidde mu leasehold, naye osigaza ekyapa kyo kubanga oba okyali citizen wa Uganda. Ndowooza ebibuuzo ebyo mukama wange mbizzeemu. Essebo kaakati ebibuuzo ebisatu ebiddako ng'ekimu kiva mu ddiiro ng'ate ebibiri bijja kubanga abantu ekiva mu ddiiro kirimu obutundu bubiri. Gavumenti bw'egaba freehold eba ekyalina obuyinza okulikuggyako. Kankiddemu, gavumenti bw'egaba freehold eba ekyalina obuyinza okulikuggyako. Akatundu akokubiri mu kibuuzo ky'omuntu oyo kali era bwe tutuula Mailo Land okubeera freehold tuba tweggyeeko ttaka nakuli wa gavumenti. Bwe tufuula Mailo Land ne tugiriza mu freehold tuba tweggyeeko ttaka nakuli wa gavumenti. Akasembayo badde sikalabye era omuntu y'omu era ndowooza nja kusaba obuddire osooka obwoyo ow'ekibanja bw'atasasula busuulu osobola okumugoba ku ttaka. Ow'ekibanja bw'atasasula busuulu osobola okumugoba ku ttaka. Ebibuuzo bino ebisatu bivudde wa omukungu Ndawula HM. Sebo ndowooza sooka ebyo kuba biri bisatu ndooka ngende kubawanisa emikono. Neeyanziza nnyo. Ekibuuzo ekisooka nti gavumenti bwekuwa ekyapa kya freehold esobola okukikuggyako. Ye gavumenti bwekuwa ekyapa kya freehold esobola okukikuggyako olw'ensonga nti ekyapa ekyo ekya freehold singa mwali mukisomyeko ekyapa ekyo kibaamu obukwakkulizo ate obutali ku ttaka lya Mailo. Ekyapa ekyo kisobola okubaamu obukwakkulizo nti kola kino ABCD mubaamu restrictions era zibaamu nga mpandiike mu kyapa ekyo. Buli kyapa kya freehold kirina restrictions ezo. So oba tobutuukiriza basobola okugamba nti restrictions zino olina okulidevelopinga mu myaka 5 oba mu myaka 2. Oba tokikoze ettaka eryo gavumenti esobola oddikuggyako n'eriwo omulala. Ekitali ku kyapa kya freehold kubanga ekyapa kya freehold tekirina conditions zonna ng'okigula obeera free. Gavumenti ate ebyapa bya freehold kiba ne restrictions nti awo olina kukolerawo farming yekka ekitali era bw'okolerawo any other business oba industry nga bakikuggyako. So ekyo kisoboka, basobola okuwa ekyapa ne bakikuggyako. Nti Mailo Land bw'eggyibwawo ettaka ne lifuula freehold, kino kiba kitegeeza nti ettaka lino lifuuse lya gavumenti era gavumenti yeerinako obuvunaanyizibwa oddiwaako ebyapa.
ekyo kituufu era ettaka liba livudde mu Mailo nga lize mu freehold kubanga gavumenti yokka oba zi district land boards gavumenti zeyinako obuyinza ze zirina okugaba ettaka eryo tuba tulyeggyeko. Ensonga ey'okusatu nti omuntu nga tasasudde busuulu osobola okumugya ku ttaka. Bw'otunuulira etteeka lye baakolezaamu ennongoosereza ery'ettaka mu 2004 ne 2010 ligamba nti ow'ekibanja nga wa kibanja mutuufu asobola okuggyibwa ku ttaka for non-payment of ground rent only, nti bw'aba ng'agaanye okusasula obusuulu osobola okumugya ku ttaka. Naye etteeka lye limu likugamba nti only by the due process of the law, nti olina kuyita mu kkooti ne kikakasa naawe nti ono wadde musenze agaanye okusasula obusuulu era kkooti esobola okwogera ne bakola ki? Kkooti esobola okulagira ne bamugoba ku ttaka eryo. Tosobola kuva eri n'ogamba ngenze ne poliisi ono tansasula busuulu kamuggyeko. Etteeka eryo likigaana ligamba it has to be a due process of the law. Olina genda mu kkooti n'osaba declarations ebazikuwa n'omwevikitinga ku ttaka eryo. Ndowooza ebibuuzo ebisatu ebyo mbizzeemu ssebo. Weebale nnyo ssebo. Kaakati ninayo ebibuuzo ebirala bibiri ebiwanise emikono ekyokusatu kijja kuba mupiiro. Mwami Pt2 ne Omukulu Nantege. Gwini Nantege nsaba obuuze ekibuuzo kyo omwami Vincent Mukiibi. Neyanziza nnyo mukungu Semigera. Nange nina bisatu ononsonyiwa ssebo banzikirizibwa. Olina eddakiika emu kale. Ssebo mwami Mukasa tweyanziza nnyo tweyanziige byotubuulidde. Kati ebibuuzo byange biri nti Obwakabaka bulina ntegeka ki okukozesa arbitration services okugezaako okugonjoola enkaayana z'ettaka mu bantu? Ekyokubiri, Kabaka bulina advice ki gye buwadde gavumenti ku Mailo? Ekyokusatu, mwagala ffe tukole ki ng'abantu okulaba nga tulwanirira ettaka lya Buganda? Weebale nnyo mukungu. Mukulu Mukasa tukkirize ne mwami Vincent Mukiibi abuuze ekibuuzo kye kandi tusuubire nti kinaabeera kimu waibiri. Mwami Vincent Mukiibi. Ssebo ow'ekitiibwa Semugera nsanyusa okumpa akakisa kano n'omukulu tutwala mu nsonga eno naye mwaniriza. Nze njagala okumanya oba eyinza okuba nga ndowooza yange ndabanga gavumenti ya wakati ezzenga enyigiriza Obuganda okumala ebbanga ddene ate era n'akaseera kano okukwata ku Mailo kuza nako kubadde kusoomooza kulala gavumenti ya wakati kweyagalwa okututeekako. Kati ffe tulina nteekateeka ki ey'essimba okuba nti twerwanako kuba ffe bw'otuggyako ettaka buli kimu oba okituggyeeko. Nteekateeka ki ey'essimba eriwo gye tuyinza Obuganda gye buteeseteese okulaba nti ejjoogo lino likendeera? Weebale nnyo ssebo. Mukulu twahandooza byebyo ebibuuzo byokka ndowooza. Waliyo ebirala ebiri mu ddiiro naye ndowooza tusooka ebyo ate tusome ebirala. Kansooke n'ebibuuzo ebisoose. Nteekateeka ki gye tulina ku arbitration services? Buganda Royal Law Chambers ng'ekitongole ky'Obwakabaka kirina bannamateeka. Mu budde buno tuli bannamateeka 5 ng'ogasseko ne Ssaabawolereza. Era njagala obbakakasa nti Ssaabawolereza wadde tali wano, he is a chartered arbitrator. Era he is a registered arbitrator. So ndowooza ensonga eyo mukyala Nantege mbanjizzemu bulungi bw'owulira ne Ssaabawolereza is a chartered arbitrator. Era ensi yaffe nga baziweereza ewa Katikkiro ne tuzigonjoola. Era weewaawo wabeerawo ezitulemerera
abantu abo ne tubasindika mu kkooti bagende bwe baba nga balemeddwa okuteeseganya naye nga enteekateeka weeri era abantu bajja mu Buganda Royal Chambers era tulina fayiro ezisukka mu 5 ku budde buno nga ziri mu nteeseganya eri abantu. Ensonga y'okubiri nti gavumenti tugiwadde tugezezaako okwengeginga gavumenti era tugiwabudde ku nsonga ya Mailo. Ensonga ya Mailo eno gavumenti teyagireeta officially. Omukulembeze w'eggwanga yali ayina wali inauguration n'agiraisinga n'agamba I think this Mailo issue is useless. Awo debate we yakola ki we yatandikira. So naffe twengeginze minisita w'Obwakabaka ow'emirimu egy'enkizo ow'ekitiibwa Bateeka zino era yawumya omutwe ku social media ku ma TV ne ku radio ensonga eno tubadde tugijjayo bulungi ne gavumenti neremererwa gitebolinga officially era ng'esigala mu rumors bagireeta bagyogerako mu debate ale naffe ne tusalawo tutandika ogikubiyo era ndoze ebirowoozo by'Obwakabaka mubadde biwuulira okuva ku mukama waffe Ssaabasajja paka ku baminisita be bonna naffe abaweereza ne bannamawulire ne bammemba ba palamenti ddala akabondo ka Buganda caucus era tubeera nako nnyo tulabe nti ensonga zino eza Mailo tizimulungula naye nga kye mulina okutegeera nti baatwambushingira mu mawulire naffe ne tusalawo tuze backfire oba tukomyewo omuliro mu mawulire tebazitebolinga nga officially era tebatwengeginga nga officially wabula akakiiko k'omulamuzi bamugemereire we kaali kanoonyereza ku ttaka twawaayo ekiwandiiko kyaffe ne tuwa ensonga lwaki Mailo yandisigaddewo ate ne tubawabula ku ngeri ki emirerembe ku ttaka wegiri okuggwaawo. Ndowooza nti ekyo ekibuuzo tukoze eki tukizeemu nti ngeri ki abantu b'Obwakabaka kiki kye bayinza okukola okulwanirira ettaka. Ensonga eno twagamba nti omuntu yenna buli opportunity k'ofuna okugenda ku mitimbagano okugenda ku mawulire tugijjeyo bulungi tugikoleko ku ttaka lya Mailo ng'omanyi ky'oyogerako ng'omanyi naki ekyessimba ky'olina okusimbako essira ku ttaka lya Mailo. Tebannakireeta fomale naye era ne banaaba bakireese fomale tujja kubengeji nga tufuna ebirowoozo byammwe okusinziira gavumenti byenaabeereese ng'ebirowoozo byayo oba bonna abateekateeka tulabe nti nno naffe tweyunga wamu n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuba nti nno tulwanirira ettaka lya Mailo lino. Omukungu Vincent Mukiibi gavumenti enyigiriza Obuganda what are the plans for the fight? Plans muzimanyi bulungi enteeseganya Ssaabasajja Kabaka bwe yali ayogera ku Matikkira nti yagamba nti Obuganda ekkubo lyonna lye tuyiseemu libadde lya kuteeseganya naye njagala obbakakasa nti tulina emisango gye tuwaabira gavumenti ku mataka ago ge yatwala n'egaana okuliirira Obwakabaka era emisango eyo gye giri mu kkooti tuweza emisango egisukka mu 5 actually giwera 10 nga tuwaabira gavumenti egimu nekonsentinga era ne bayiira Obwakabaka ebimu tebinnaba kutuukirizibwa naye nga tumuvinga mpolampola era gavumenti tugyengeginze ku front zonna mu kkooti tugiwaabidde awo weeganya okukola action then n'okugirumba mu mawulire okugamba nti no please kyemukola temukikola okuggyako nga naffe ba stakeholders mwe tuli involved tubeere mu decision making ku nsonga ya Mailo nga tumanyi ki kye tugendamu. Ndowooza nti ensonga ezo nzizeemu bulungi. Weebale nnyo ssebo kaakati abali ngenda kuyita mu bibuuzo n'ebirowoozo ebisembayo n'olwekyo nsaba tewabaawo ate aweereza ekibuuzo kuba ate tekijja kusomebwa kijja kukola bubi. Ssebo bino bye bisembayo biringa 4-5. Obuganda butegeeza ttaka. Kabaka ye Ssaabataka n'ebika bisimbiddwa ku ttaka n'abataka. Okujja ettaka ku Buganda si kujjawo Buganda. Kino kivuddewo omukungu Janet Nabatta Mukiibi. Obuganda butegeeza ttaka.
Kabaka ye Ssaabataka n'ebika bisimbiddwa ku ttaka n'abataka. Okujja ettaka ku Buganda si kujjawo Buganda. Ekiddako kivudde wa Mwami Henry Mutumba aga nti ssebo Mwami Mukasa bwe mpa omuntu okulimira emmere ku ttaka lyange oyo mubalanga omusenze oba nedda mu mateeka g'ettaka. Bwe mpa omuntu olukusa okulimira emmere ku ttaka lyange abalibwanga omusenze mu mateeka g'ettaka oba nedda. Ekibuuzo ekirala, gavumenti kino kivudde wa Kiggs oba Kiggs agwayo atya simanyi, naye nti gavumenti yakozesa obutitimbe bwa ssente ku lipoota oba ku kakiiko k'abamugemeire commission. Lipooti eyo biki ebyavaamu, lwaki teteekebwa mu lukale? Ebirala bye ngenda okusoma tebizze nga bibuuzo, ndowooza zinga comments, naye olw'okuba nga kizze nga abantu bakitaddeyo ka mbisome ssebo. Kino nno kiri mu lufuutifuuti ate lutera okunnemesa, n'olwekyo temunsekerera nnyo. Why can't the Basenze be enabled to become regular leaseholders with a leasehold title, paying standardized dues to the Mailo owner, just like the 49-year leases issued by Uganda Land Commission and Uganda Land Board? Wouldn't that make Mailo more useful to the owners of the Mailo owners? Kankiddemu ssebo kuba ndowooza nkiwalabudde. Why can't the Basenze be enabled to become regular leaseholders with a leasehold title, paying standardized dues to the Mailo owner, just like the 49-year leases issued by Uganda Land Commission and Uganda Land Board? Wouldn't that make Mailo more useful to the owners of the Mailo land? Ekirala nga kyo si kibuuzo naye nga kwogera ku bibaddewo, kino kivuddewo omukungu Kato Kajubi ali mulimu ku masaza ga Kabaka mu America. Ekyange si kibuuzo naye njagadde okuleeta ensonga ya federo. Mu kulaba okwange enkola y'ettaka ereetera ddala ku mwanja ensonga ya federo. Singa tufuna enkola ya federo, ebizibu bingi ebikwatagana n'ettaka biyinza okukwatibwa obulungi okusinga bwe kiri kaakati naddala mu Buganda. Ekyo kirowoozo kankiddemu okubewa ow'ekitiibwa Kato Kajubi, omubaka wa Ssaabasajja mu gamu ku masaza g'omu America. Ekyange si kibuuzo naye njagadde okuleeta ensonga ya federo. Mu kulaba okwange ensonga y'ettaka ereetera ddala ku mwanja ensonga ya federo. Singa tufuna enkola ya federo, ebizibu bingi ebikwatagana n'ettaka biyinza okukwatibwa obulungi okusinga bwe kiri kaakati naddala mu Buganda. N'ekisembayo, about the potential kibanja holder evictions for non-wusulu of payment, does due process include asking and an opportunity for payment of unpaid wusulu? Kino kivuddewo omukungu Robert Mukiibi mu Bungereza. About the potential kibanja holder evictions for non-payment of wusulu, does the due process include asking and for an opportunity for payment of unpaid wusulu? Byebyo ssebo ABCDE simanyi oba oyagadde kukola comment naye bakuzzeemu ndowooza. Kyekyo byebyo ssebo era ebyo bye bisembyeyo omukulu bw'anaabimaliriza. Neyanziza nnyo ssebo, neyanzeege. Ensonga eyasoose yabadde nti Kabaka ye Ssaabataka era bw'otuggyako ettaka oba toggyeewo Buganda. Ekyo kituufu kubanga Ssaabataka ye landlord asinga mu Uganda yonna. Genda okwewuunyisa official Mailo ye ttaka lyokka eritakutulwakutulwangamu, nti okuvanga bye baali mu ndagaano y'Olukumi bwe liri nakati mu 2021 ng'oggyeko private Mailo eyabwebwa abantu ssekinnoomu yo baagikutulakutulamu. Kati ettaka eryo baliraba erya Ssaabataka nti weeriri terikutulwakutulwangamu era teririna ku transaction egitunda
nti yava mu mannya ga Ssaabataka ne ligenda mu mannya g'omuntu. So ensonga eyo ntuufu nti bw'otugyako ettaka obanga gyewo Buganda. Kyova olaba mbu nno ensonga eno twavuddeyo ne tujja ŋŋanga mu mikutu gyonna egy'empuliziganya. Ensonga ey'okubiri nti bw'oba ow'omusenze n'omugamba nti alimirirako emmere ku ttaka lyange aba afuuse musenze, ndowooza nandibadde waliwo kankiyite bwe nti waliwo gwe tuyita sikoota, wadde etteeka limuyita tenanti, ne wabeerawo n'omupangisa. Ndowooza abantu abo banjawulo. Omupangisa y'onazze nti njagala kukolera wano ku ttaka lyo myaka gumu ebiri agende, oyo tasobola kuba wa kibanja ng'etteeka we likirambika. Era okuggyawo omuntu ono ogamba nti ndi wa kibanja kyandibadde kirungi ne mukola endagaano y'obupangisa, ne mbeera specific nti nkuwadde olimirewo ogenda kulima kino for a specific period of time. Naye bw'omulekawo, there may be what we call a presumption, although taba wa kibanja nga wensoso kirambika, naye okwewala presumptions kyandibadde kirungi ne mukola endagaano ey'obupangisa. Ensonga ey'okuna nga bwe bagireese yabadde ku nsonga ya ripooti y'akakiiko k'omulamuzi Bamugemereire, nti ripooti eno yaweebwayo ewa president, ne ripooti eno tetwamanya byavaamu, wabula kye twakola ng'Obwakabaka twawaayo ebirowoozo byaffe. Twali tukikiriddwa mukama waffe Katikkiro, njukiro Oweekitiibwa Mpanga naye yaliko, David Mpanga n'Oweekitiibwa Makubuya bwe ba leadinga delegation eyo. Ripooti tetumanyi byagivaamu era baagisirikira, kati tugenda myaka kumpi 3-4, naye ng'Obwakabaka bwawaayo ebirowoozo byabwo era n'ekiwandiiko ne kigenda. Ekyo kye nnyinza okwogera ku nsonga eyo. Waliwo ekibuuzo ekizze nti why can't the basenze be enabled to pay to get leaseholds from the landlords like it is done with Uganda Land Commission and BLB. Kituufu, naye government ya introducinga gye tuyita land fund. Land fund eno yali intended kujja abantu babibanja mu buzibu kulaba nti babawa ettaka nga gavumenti yebagulira, naye ekigenda okwewuunyisa nti ate gavumenti land fund egikozesa mu bifo ateyetinga ebyapa. Nti ffe twali tulowooza nti land fund ezze nti landlord oba abasenze bali 3 katukusasule ffe obawe ebyapa. Naye ekisinga okusurprisinga nti ate land fund tugiwulirako nti ekola mu bitundu ebirala ewatali byapa, ate wano tekola. So they can be enabled, naye nga land fund bagiputize its rightful use. Ekyo kiddayo mu government. Land fund weeri, naye nze nga bwe nkugambye ekyewuunyisa nti bagikozesa ate mu bifo ewatali byapa. Kati tubuuza bakompensatinga baani? Because essence yali nti ab'ebibanja tugenda kusasula nannyini ttaka, ab'ebibanja nabo bafune ebyapa. That was the essence. So kisoboka, naye politics ali surrounding it. Ate ekyo ekirala nti you cannot force ekibanja holder to apply for lease. Era nga olaba mu Buganda Land Board, we only encourage people to come and obtain leases nga bava mu bibanja byabwe, naye we do not force. Naye good enough nti abantu barespondinze well. Ensonga endala, kino kyabadde kirowoozo ku nkola ya federo, tweyanzizza nnyo. Waliwo ekisembayo ku due process. Does the due process of the law for evicting ekibanja holder atasasudde busuulu, does it include also paying the unpaid busuulu? Unpaid busuulu is your entitlement nga landlord. Era mu process eyo lwakuba nti bw'ogenda mu kooti olina okuweyinga either of the two. Kooti eyinza okugamba nti akusasula obusuulu oba ave ku ttaka.
issue esinga obukulu nti has he defaulted? Yes. Bw'aba defaultinze aveeko ku ttaka. Of course there are other costs ezibeera involved mu musango. Koti zeyinza n'okuwa more than the busuulu. Kubanga omusajja ayinza okujja nti abaddeko emyaka 10 kamuwe emitwalo gye 10 mu kooti. But the issue is a defaultinze n'oba defaultinze for 1 year, that is non-payment. Ndowooza nti ebibuuzo mbizeemu naye kino ekisembayo, yes, the due process may include payment of the unpaid ground rent, though olina okuweeyinga which of the two ky'osinga okwagala, akuviire oba akusasule. Ndowooza ebibuuzo ebyo mbizeemu bulungi okuggyako nga waliwo lwakuba nti waliwo ekibuuzo ekya omubaka wa Ssaabasajja mu ssaza lye ery'e Pacific Northwest mu America. Omukono sigulaba ndowooza lwakubanga ali wala nnyo naye nga bw'atindizza eggendo najja e London. Nsaba omukkirize yaba aleeta ekibuuzo ekisembayo. Oweekitiibwa Moses Gayi Mayanja, ekibuuzo ky'osaba era nga kye kisembayo. Oweekitiibwa Moses Gayi Mayanja, okyaliko? Abali mu byuma, omukulu oyo akyaliko, nze simulaba. Simulabako nange. Okay. Ngeri olugendo gye lubadde oluwanvu ayinza okuba nga ennyonyi emuzizzaayo. Tumwetondera okuba nti omukono gwe saagulabye. N'olw'ensonga eyo katukomekkereze ebibuuzo nga nebaza omwami akoze omulimu omulungi okubiddamu, mwami Mukasa. Era bw'ogendako mu chatroom waliyo okusiima kwekifunye ebiseera nga abantu bonna basiimye. Mpozi kankomekkereze n'okugamba nti olw'okuba mwenna nabaganya okweyanjula okugenda ewala, tayinza kankozesa omukisa ogwo okikozesa. Ng'oggyeko okuba nti ndi mukungu ku lukiiko lw'omubaka wa Kabaka wano mu Bungereza ow'ebyennono n'olulimi. Era nze nkiikirira Buganda Land Board wano mu Bungereza ne Ireland. Omuntu yenna alina ekibuuzo ekikwata ku ttaka asobola okuntuukirira. Bwe mba sikisobola nkizaayo mu bakulu abansingako nga mwami Mukasa n'abalala. Naye ate era oli wa ddembe ekiseera kyonna ogenda obutereevu ku Buganda Land Board n'obuuza ebibuuzo byo. Amannya Fred Semugera, essimu bwereere 7956 455 133. Akazindalo kankaddize kalabalaba w'Omukulu. Tweyanzizza nnyo, tweyanzenge. Ssebo Oweekitiibwa tusanyuse nnyo ebintu byonna by'oyogedde, tuyize ebintu bingi, tuggyemu, katusuubire nti muliko maweera ne mwongera otutangaaza, bangi tulina amataka kuno, naye ng'ate ebyogera bitweraliikiriza nnyo. Ssaawa yonna tetumanyi oba ettaka tulirina oba balitunyagako. Kale tweyanziza, tweyanzeege. Byonna presentation yo yonna era nga bwe tugamba nti katusuubire nti ate mulikomawo ate ne mukola ki ne mwongera otutangaaza. Mbadde mu kiseera kino nsaba okuyita omubaka ow'e Bungereza ne Ireland, Oweekitiibwa Ronald Lutaaya, ate abeeko n'obugambo bw'atuwa nga tetunnamala. Neyanzizza ow'enjaza, mukyalo ow'enjaza. Mwami Twaha, tweyanzizza nnyo, tweyanzeege, weebale nnyo omusomo ogwo. Tuyize bingi. Era mu bye tuyize nti ekiteeso ekireetebwa ku ttaka kirabika kirimu obulabe. N'olwekyo naye kijja omanyi kinyaga bitono.
kye twavudde twagala okwetegereza nga tuyita mu kigango kino. Mpozzi waliwo abagenyi be tutaayanjudde ku mukutu guno, ku musomo guno tulinako Oweekitiibwa eyali minisita wa Ssaabasajja Oweekitiibwa Pt2 akyaliko, namulabyeko, naye Oweekitiibwa Pt2 tukwaniriza nnyo era tumanyi nti bw'omu ku balwanirira ensonga zaffe ez'ettaka. Ssebo genda mu maaso. Waliwo ne mumyuka w'omubaka w'e Boston, mukungu Henry Ndawula, naye kwali. Ate tulina ne omutaka, omukubiriza w'abataka, omutaka Augustine Kizito Mutumba. Ssebo jjajja w'ab'ekkube tukwaniriza, weebale kubeera naffe akawungeezi ka leero. Ensonga ezitwanjuluddwa nkulu era ndowooza bye tuyize bingi. Nze mu bimu bye njize era bye ndowoozezzaako nga batusomesa nti mu ggwanga lyaffe waliwo abaatwegattako naye nga bali mu kye twandiyise survivalism, naye ate ne bafuuka abakulembeze. Ensonga eyo mu maaso tugyetegereze, abantu bwe batyo. Naye ekikulu mwenna kye mukkirizaganyizzaako kye ndabye nti identity y'Omuganda erimu ettaka, erimu Kabaka, erimu n'ekika. Kati bw'oggyawo ettaka, nga era bwe batugambye nti bw'oggyawo Mailo, ettaka liba ligenze mu gavumenti. Gavumenti y'eba ekuwa bw'eba eyagadde. Ate nga ku bye tulabako ennaku zino, ekyo si kye twandyagadde. Twandyagadde ffe ne tusigaza ettaka lyaffe n'obuwangwa bwaffe, enkola yaffe etambula bulungi nga bw'eri. Tetwandyagadde muntu yenna kugikwatako. N'olwekyo buli omu ng'era bwe tugambye nti ekijja omanyi, ffenna tutegedde wa bwe tuli ku nsonga y'ettaka. Naye era ne mu maaso eyo abalina ebibuuzo, bwe muba nga temusobodde bibuuza wano naye nga mubirina, bwe mubituwa era tujja bitwala eri abalina obumanyi. Mukungu Ssemugera, bingi nnyo ebya Buganda Land Board bwe mwetaaga okumanya ajja biddamu, naye n'ebirala tusobola obbitwala e Buganda ne tubikomyawo. Tulwanirire ettaka lyaffe kubanga ebyo bye tukolerera. Abasinga obungi tuli ku mawanga naye nga tukolerera nsi yaffe, tukolerera abazzukulu, abaana baffe n'abazzukulu. Naye ate ettaka bwe ligenda, heritage eyo naye eba ekoze eki? Eba ezaamye. Ensonga eyo tugifubeko nnyo. Kaakati njagala okuddamu okukola akalango katono nga tetunnagenda ku kisembayo. Ekyo ekya certificate. Balaye certificate tuzirina. Certificate emu egula £15, endala egula £25.
Kaakati bw'oba ogyetaaga tuukirira omukungu yenna esente eziva mu certificate lwe luwalo lwaffe ziddayo e Buganda ne ziyamba okuddukanya obwakabaka bwa Buganda. Ate ekirala tulina n'oluzzi. Kabaka agezaako okuwa abantu be amazzi amayonjo. Nga bwe twabalaga ku matikkira basimye enzizi eziwerako. Naye ebitundu ebikalu mu masaza agamu nga Bulemeezi, Buweekula n'amalala byetaaga amazzi. Muyambe tulina kampeyini ya kusonda $600. $600 ze zisima naikonto. Naikonto eyo bajja gisima e Buganda abantu bafune amazzi amayonjo. Tuukirira abakungu bakuwe akawunti y'Olukiiko lw'Omubaka tusobole okusonda ssente ezo tuzimaleyo. Abantu ba Ssaabasajja babeere n'amazzi amalungi. Akalanga akasembayo bwe twali omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Wagwa Nsibirwa bwe yali asoma embalirira yabalaga nti waliwo entegeka ey'okufunira ab'amagombolola obugaali. Ne tulowooza nti n'ensonga eno nayo twetaaga tugyogereko katono, kubanga ab'amagombolola abo be bakola intelligence, be basooka okumanya ebifa eyo mu byalo gye ababbibwa ettaka, be basooka okufuna information ye. Kaakati obugaali obwo bujja bayamba okutuukayo, naddala ennaku zino ng'amafuta ga buseere. Akagaali akamu kagula $125 ze paundi za wano 9. We tuyogerera wano twakafunayo obugaali 2 obwaweereddwayo abantu ba Ssaabasajja abali wano, naye twagala twongereko tuweereze obugaali bw'amagombolola e Buganda. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera naffe, era bwe tubabuuliranga ekigango mukomeewo, n'abalala mubabuulire biki bye muwulidde olwaleero. Awangaale nnyo Ssaabasajja. Katonda omulungi ow'ekisa, otubeere Mukama, otuwunnuguleko emikisa gyera, baffe omukuumera. Twesiimye nnyo, twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyabadda, naffe tukikuumenga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna. Katusuubire nti tujja kuddamu obbalaba ekiseera tekinnayitawo kingi. Mutuuke bulungi ewammwe. Mweraba. Welcome to Lontex Exports Limited. We offer worldwide sea and air freight forwarding. Our services are fast, secure, reliable, and above all, being IATA accredited, we are able to secure the best deals for our customers from all major airlines. Your cargo is professionally packed. Insurance available on request. For more information, visit our website www.lontexcargo.com or contact us on 02808 884 4060. Lontex Cargo by air and sea worldwide. Ekkanisa y'Oluganda e Fountainville yaggulwawo mu mwaka gw'2017 y'emyaka 14 egiyise. Ekkanisa eno
yaggulwawo ku musingi gwa Church of England. Ekkanisa y'Oluganda ekwaniriza mu kusaba n'okusinza mu Luganda buli ssabbiiti ebbiri ezisembayo mu mwezi okuva ku ssaawa 9:30 ez'olweggulo. Twenyumiriza mu kuzimbagana mu by'omwoyo n'ebyensi n'okukubiriza buli mukristaayo okuweereza Mukama nga tuyita mu ttiimu zaffe ez'enjawulo ng'ey'abakyala, ey'abaami, ey'abavubuka n'ey'abaana. Endagiro ekkanisa ya St. Jude ne St. Aidan, Thornton Road, Thornton Heath, postcode CR7 6BA. Okumanya ebisingawo osobola okukuba essimu 0738273 oba email info@ekkanisayoluganda.org.uk. Greetings, ladies and gentlemen. I'm so glad to be doing this broadcast just to update you on where we are with Sitegede Foundation. We started our term, and I'm glad to tell you that the children's class, the ones that learn Luganda language on Sunday, is full to capacity, and we are not taking on any more students for this session until the beginning of the year. So if you are still interested in learning Luganda, if you've got children who want to learn Luganda, please register for the intake of January 2022. But for the young people and young adults aged 16 to, we said, up to 40 or something, that class is not full. So if you are out there and you still want to take up this opportunity, please do get in contact with us, and we'll see how we can accommodate you. So to enroll for either for the young adults and next year's program, the details are still the same. Just send us an email and we'll send you a registration form. Everything is done online, the classes are done online, the registration is done online, and it's as simple as that. So we look forward to hearing from more of you, and please do not forget to pick up your copy of Esengereza from Kungu Pascal's shop. In the meantime, what we have discovered is that the learners who bought this book before they joined the academy are more advanced than those who haven't got this book. So if you've got a child and you want to enroll them for the next session, please get this book and start practicing at home and start learning at home and start teaching your child at home. Or even if you're an adult, just get this book and start reading and start practicing. So by the time you come to class, you would have moved an inch ahead than everybody else. So we wish you all a great summer, and we hope to speak to so many of you in the next coming weeks. God bless. Come in, guys. I'm excited to show you guys around. So when you walk in, essentially, this is what you'll see. This is like a little waiting area where you can come if you've come to see a solicitor or a lawyer for a consultation. This is where the receptionist will be sitting, ready to greet you with a warm and smiley face. In here is where the big boss sits, aka my mum, Mrs. Janet Mchibi, practicing solicitor here in the UK, and she is able to provide with needs in various areas of law, which include, reading off her business card, immigration, conveyancing, family law, landlord and tenant, employment law, housing law, mental health law, wills and civil litigation. So in all those areas, she has got you covered, alongside, of course, the solicitors that she works with. If you are looking to start off your career in the legal field, legal practice, paralegal,
just finish your LPC, or if you are in need of legal services as well, this is the place to come, guys. Come to Jan Solicitors. So as you guys can see from the tour, I hope you've enjoyed it. Jan Solicitors is a beautiful, beautiful place. Please do spread the word. Jan Solicitors for all your legal needs. Don't forget the name. Check out the website and make sure to get in touch. Email and contact. Everything is down below. It's been real. It's your girl Jan signing out. The North London Seventh-day Adventist Family and Friends Worship invites you to join us for a family and friends Sabbath worship every Saturday of the week. Bible study and prayers start at 9:30 a.m. UK time. Your main host is Omwogezi Pastor Blesius Mutebi Kalemera, supported by various guest preachers. Come pray, praise and worship the Lord and make friends every Sabbath. Live on Zoom. Zoom ID 777-789-2020. Oli Muganda awangalira mu Bungereza ne Ireland, wenyumiriza mu kika kyo. Ebika y'emu ku mpagi ezifuga Obuganda. Abataka abakulu ab'ebika balina ababaka baabwe wano mu Bungereza ne Ireland. Era we tuwogerera, ebika ebisukka mu 2 birina ababaka b'abataka mu kitundu kino. Era be baategeka emikolo gya ttabamiruka w'abataka mu Bungereza ne Ireland wa 2017 wamu ne 2018. Yabaffe emigaso egiri mu kuŋŋaanira wamu mu bika byaffe okimanyi, okuyiga ensibuko zaffe n'okuyiga okutambula ng'Omuganda oba Sseruganda oba munno mu kabi, okubuulirira, okuyigiriza n'okutuula mu nsonga, gamba oba ssenga oba kkojja, okutuuma amannya abaana baffe, obutawasangana, okusisinkana n'emigaso emirala mingi ntoko. Togimalaayo. Bw'oba tomanyi mubaka wa mukulu wa kika kyo oba ekika kyo tekinnaba kufuna mubaka, tuwukirira omukubiriza olukiiko luno Ssaalongo Geoffrey Kibuuka ku 0789739670. If you type praisehealthcare.com into a search engine, you will find a recruitment agency specializing in supplying staff for healthcare and social care roles. Established to help with the NHS health and social care staff shortages while offering jobs catered to client lifestyles in the midst of the pandemic. So if you're unhappy with your job, want job security, want to work for the NHS or be your own boss, then join Praise today and get a job that leaves you with a smile. Even if you work here, you're a short form away from that perfect job. Or refer a friend and get paid £100 after your friend completes their first full week in the job. We, the Uganda Matters Catholic Community, UK, invite you to join us for our end-of-month celebration of Holy Mass. This takes place every last Sunday of the month. Due to COVID-19 circumstances at the moment, this is conducted via Zoom. This is preceded by the Young People's Liturgy at 2:20 to 2:50 p.m. UMCC Main Holy Mass at 3 p.m. Zoom meeting ID 8226-727-4651. Password 204569. For further details, such as membership, our usual venue and activities, please contact the UMCC chairman or the publicity secretary on 07877 030 783. The UMCC community aims at promoting faith, family and friendship, fellowship through our celebrations. We also aim to enhance the home away from home experience through our social get-togethers. This helps us to strengthen our spiritual, emotional and social bonds. In faith, we grow. Rapp & Sons initiated to bridge the gap between insurance providers and funeral directors serving African communities in diaspora. For your funeral cover, life insurance, serious illness cover and a lot more. For burials in UK and repatriations to any destinations, call Rapp & Sons Limited on +4479 887 873 89 and
+2088 565 476. Protect your loved ones and restore your peace of mind. Trust Rap and Sands. Welcome to Lontex Exports Limited. We offer worldwide sea and air freight forwarding. Our services are fast, secure, reliable, and above all, being IATA accredited, we are able to secure the best deals for our customers from all major airlines. Your cargo is professionally packed. Insurance available on request. For more information, visit our website www.lontexcargo.com or contact us on 02808 884 4060. Lontex Cargo by air and sea worldwide.